Mpakanya bafunanga kubera abasente bono bavangamu bapangisa bataddemu ndozenga bana ne batawanya kati marobozi ntugawuliranga wa nempulira nti baagala abakira bamba gitunde balala bafune balala tebafuna mu mugabo guno biki bakiri bagitunde buli mwafuneko share ye then onako lumu nenzija nali nziranaka oba omutuuze yankubira essimu nanga nti abaana bawana Kafeero battingana nenzija sawa zaali mu 5 ngende kutuka ngo tolo lwamaanyi balwana babatasiza tebawulira in fact nasangawo nga swazi ndaba aliko n'ebiwundu ninga balwana lwa storage nawulira nti balwo yali abawadde million 3 okupangisa enju ennene kati nga bana neegaana zaavaako otani balwana nawulirako story nga baŋŋamba nti motoka y'ebyuma simanyi muzeyi nanga yagiwamba n'ebyuma byayo bebina story naziwulirako eri before kati motoka endala siina motoka nze gye nali manyi okugjako kinisani patrera mwe yatambuliranga ekyo kyekimotoka kinalinga ntera okulaba wano nga emotoka gyensinga okumanya nga nekakasa lya Kafeero kuba namulanga mwakola ki mwatambulira then ebirala simanyi oba zaali luddawa ngezaako kugamba mikwano gya Kafeero n'abayimbi mu butuufu nawulirako olunaku lumu baali bagezezaako okufuna meeting nze ndooza nti ekisinga obulungi bafune meeting bakozese eddoboozi limu baleme kuteekawo bato kufuna nti eno sayidi eri kubagamba okuziikula eno sayidi eri kubagamba okukola ki obutaziikula kati buli mukola bato ezo buli sayidi efuna abagoberezi kigenda kumaliza nga ate kitwongerayo wala mu kaseera kano tutuuse ku nyumba era amaka go golengera eruddawo ge g'omugenzi Paul Kafeero agoogerwako ennyo ensangi zino amaka gano kigambibwa okuba nti gatundibwa abaana b'omugenzi naye nga ensonga lwaki bagatunda n'ebisingakawo byonna byonna bye tugenda okuba nga tumanya mpozi tetufunye mukisa kusobola kuyingira munda mu nnyumba ddala olw'okuba nga amaka kati gakyusibwa obwannannyini tetusobodde kufuna mukisa gugayingiramu kusobola kufuna bifaananyi bya munda naye nga tusobodde okufuna ebifaananyi bino ebyebweru era nga bw'ogalaba amaka galabika gali ku poloti nga ya fuuti 5 ku 6 oba 5 ku 5 oba 5 ku 6 era kuliko n'emizigo gy'amaduuka ebweru nga wali ekikomera kiri kyolengera kyekya ennyumba eri munda yennyumba eyogerwako essaawa zinene ey'omugenzi Paul Kafeero kati eyatundibwa mpozi amawulire ge twakafunawo essaawa zino gagamba nti ennyumba eyo oba ekikomera ekyo kyennyini kyolaba mwe mwali emmotoka z'omugenzi Paul Kafeero omugenzi nga tannafa yalina emmotoka 4 okwali emmotoka ya BMW kwaliko emmotoka ya SAF nga kuliko ne Prado ne Kanta eyali etambuza ebyuma byakulabako naye emmotoka zino kigambibwa nti Kafeero yali tannaba na kuggyibwa ku kalenda oba omubiri gwe nga tegunnaggyibwa ku kalenda emmotoka zino eno zaasikibwa omugagga omu mu Kampala wano eno era nga olwaleero tuliyetya okumanya mugagga kyo ye yatwala emmotoka ezo era bw'aba yazitwala abakulu ku kyalo kino eno balina kye bakitegeerako oba nabo tebalina kye bakimanyiiko bino byonna byonna bye tugenda okuwulira mu mboozi ya leero so mbasaba temuvaako mubeere nange tugende twogereko ne chairman w'ekyalo kino eno atubuulire ye nga chairman biki byamanyi ku nsonga zino. Yes, nga bwe nabasuubiza nti olunaku lwa leero tugenda ku mulimu ogw'enjawulo oba tugenda kukola okunenyereza okw'enjawulo ku bintu eby'omugenzi Kafeero ensangi zino eno akutta akati buli omu ayogera ku nnyumba y'ekajjansi buli omu agamba abaana batunda ennyumba y'ekajjansi abaana batuuse n'otwala abaana bannaabwe mu kkooti nti batunda ebintu bya kitaabwe ensonga eno yezimu kuzitudde olunaku lwa leero ne tujja era nga wondabira wano ntudde mu ofiisi ya chairman w'ekitundu omusangibwa ennyumba eyo eyogerwako nga twagala atubuulire biki ennyumba eno yatundibwa mu makubo matuufu omugenzi tugenda kunyumyamu naye ku bulamu bw'omugenzi ono ng'akyali mulamu yali amumanya ati yali musajja mukozi wa fujjo ku kyalo yali mukkakkamu ennyumba eno eva etya mu famire ya Kafeero okutuuka wano ffe we tugibuuliridde kuba abasinga amaka gano eno tugategedde nga bitabuse wano ne bijja ne mawulire nti abaana bagitunze. Okay, muneegatteko twogereko ne chairman senso sebo mbadde nsaba omulabi wange ombuulire ku mannya go n'ekitundu mwe tuli. Amannya nze Haji Sali Muhammadi, nyumba ya Kyuma. Kyuma nalyo linnya ly'omuzeeyi. Okay, yes, tuli ne mukulu nyumba ya Kyuma, chairman w'ekitundu kino. Chairman, tuli mu kitundu ki? Ekitundu bakiyita Lweza Serobi nga kiri mu Mutungo ward mu Ndejje division mu Makindye Ssaabagabo municipality. Chair, ekitwese wano olunaku lwa leero
kwogera ku nsonga za eyali omutuuzeewo omugenzi kati Paul Job Kafeero. Awo omwami ono akutte ennaku zino akati mu mawulire naye nga twagala kumanya nga tetunnabagenda ku bino ebituleese soko tuwulire omwami ono mu bulamu bwe ng'akyaliwo bwe yali akyali ku kitundu kino gwe wali chairman. Ebiseera Paul Kafeero yabeerera wano ebiseera bino nali defense secretary aw'ekyalo kino naye nga Kafeero ng'omuntu teyalina buzibu bwonna mu kitundu. Ensonga ya Kafeero yali emanyiddwa yali emu nti musajja yali wa mubisi era ng'ekizibu kye mubisi nga bwe yagamba nti abamumanyi mukimanyi ekizibu kye gwali mubisi. Twawangala ne Kafeero nga tewali buzibu bwonna era teri muntu ayinza kugaa nti yagendako ku Erosi oba Kafeero bamuyitako ku Erosi ng'alwa amuwaabidde oba ne baga nti yalwanya teyalabikako mu Erosi ga nti alwanye. Yali musajja wa mirembe okujjako kugamba ekizibu kye nti mwenge kudda kiro ng'atamidde bizibu okutambula kiro ng'era kimutambuza ekiro kikola ki. In fact nze n'ekyabaana neekanga maze kufa okuwulira nti abaana kubanga ekizibu kye mumanyi nti mwenge nali simumanyi nnyo mu area y'abakyala. Kyanga tetunnabagenda wala twandiyagadde otubuulireko katono emabega omugenzi yafunawo ati ekifo kinene essaawa zino kati ekyogerwako nnyumba eno ey'ekajjansi weeryawo yafunawo atya? Omugenzi Paul Kafeero ennyumba eyokusooka nanyini ogensooka okujjukira yagizimba bamuyitanga Haji Katongole Dibbi Katongole yali nanyini gyo n'agiguza waliwo omwami yaliwo ekatwe eyo gwe sijjukira mannya Haji Katongole gwe yali yagiguza kati omwami oyo n'agibeeramu ekiseera oluvanyuma n'agivaamu n'agenda okuwulira nti yagiguziza ani Kafeero. Kafeero n'ajja n'ayingira n'abeera mu nju eyo kumala ekiseera kye yawangalirawo paka Mungu yakola ki lwe yamujjulira n'oluvannyuma lw'okubeera nga Kafeero yakafa muzeeyi we Muzeeyi Nanganga yajja waliwo n'omulenzi omulala muganda wa Kafeero muzeeyi gwe yajja naye nga bazze ku taking over ebintu bya Kafeero era olutalo lwali olw'amaanyi n'abaana n'abakyala abamu. In fact nze gwe baayita ng'Owerosi nenzijja nensanga embeera yaliwo nga muzeeyi bali mu kusikagana n'abaana nenyingira mu nju era nagamba muzeeyi nga muzeeyi kino kikyamu kyokola tolina bw'osobola kugamba nti ojja kutwala ebintu bino ng'abaana we bali oba nga abakyala we bali. Mugayi kyokubiri nga muzeeyi ndaba obulabu bunafu oli mukosefu sikando zino gye munaakoma okuzibeeramu oyinza okumala ng'okoze eki ng'ofiiridde bulamu bwaire ng'oli mu bino nga nze ndaba tolina woyinza kutwalira bintu bino so tuleke wano abaana bwabaawo ekizibu ekirala muyite mu mateeka. Nzikanya naye muzeeyi ne bampuliriza n'addayo era teyadda. Abaana bano mu kaseera kano abaana b'omugenzi nga gwe chairman mu kitundu kino obadde omanyi abaana bameka bw'obadde omanyi wano ku nnyumba eyo? Okusinga abaana badde bamanyiddwa ennyo wano babadde waliwo Swazi ne Simon ne Nagawa bebabadde nnyo ku kitundu wano bamanyiddwa. Omulala Dubbe mbadde mpulira muwulira namusinga mwete mulabako wano mu bino bya Nankani naye nga nawuliranga erinnya Dubbe naye nga nali simulabangako ngabanga nti alina omukozi eyamutwala naye nga mbadde simulabangako naye namulaba wano jjuuzi nga bali mu byokutunda. Twagala otubuulireko ku ngeri ennyumba eno kati tutegedde engeri omugenzi gye yagifunamu kati twandyagadde okumanya ejja etya okuva mu mikono gya famire eno kyekyabaawo waliwo obutakkanya wakati w'abaana bano wakati w'abakyala kyekyaviirako ennyumba eno okutundibwa? Ennyumba eno bwe babeerawo nga bawangadde ng'abaana baatandika okufuna obutakkanya. Obutakkanya bwe baafunanga kwe kubeera abusente buno bwavangamu bapangisa bataddemu ndoze nga baana ne batawaanya kati maloboozi ntugawulira nga wano nempulira nti baagala abakiri abamu bagitunde balala bafune balala tebafuna mu mugabo guno biki bakiri bagitunde buli mwe afuneko sheya ye. Then olunaku lumu nenzijja nali nziranaka obawo omutuuze yankubira essimu nanga nti abaana bawano ba Kafeero battingana nenzijja ssaawa zaali mu 5 ngenda okutuuka ng'olutalo lw'amaanyi balwana babatasiza tebawulira. In fact nasangawo nga Swazi ndaba aliko n'ebiwundu naye nga balwana lwa storage nawulira nti waliwo yali abawadde million 3 okupangisa enju ennene kati nga baana neegaana zaavaako obutala ne balwana naye Mungu n'ansaasira nenzijja ne mbakakkanya nzikakkanya embeera naleka bakuulinze nengenda. So okuva olwo tewaddamu kubeerawo kulwanagana kwolwo lwa gundi eyo okusinziira ku bigambo bye nayogera nabo. Then ngenda okuddamu okuwulira nga banga nti basazeewo bakola ki batunda basazeewo bagitunda eri mu katale rumazi ne tuzuulira nga zitambula. Finally lumu mba ndi mu kibuga
nabaawo bloke yankubira essimu nanga nti enju bagenda gigula ne mubuuza ne mga siriiwo ne mga naye baana we bali bonna nanga nti abaana ba administrator we bali baali balonda ba administrator nanga ba administrator baabwe we bali nanga ne lawyer waabwe yennyini akola ki waali lawyer wa family so ne mga it's okay mugende ku office ne mwamisa matimba mukole ki mukola agreement ne bajja ne bamufuna mwamisa matimba ne bagenda awaka ne bakola agreement nga ne lawyer waali then baya n'abawako bakkanya $1,300,000 baya n'abawako $7,000,000 $7,000,000 nkaaga then ne bakkanya bo ng'abaana sente zino Simon yabazitereka Simon oluvannyuma lw'okubeera ne bamazeeyo sente bagabana endoza equally nga zonna bagabana lumu nga weeziri then Simon bwe yafuna sente endoza embeera n'emutawaanako Simon n'afuluma banga ndi yafuluma eggwanga n'agenda ne sente ezo 7 kati bagenda okutuuka baya okuleeta balance koro bajja bansiŋŋaanawo naye wano before nga basazewo okutunda bakkanya nti bagende ku DNA beekakasa abaana ba Kafeero era nga gundi eriwo baga nti mu kufa baali abaana 38 be bagambanga finally bagenda okutuuka ku ssaawa eno esembayo nga bali 14 kati nga baagala bakonfirming enamba entuufu abaana bali bameka kati bagenda ku DNA then oluvannyuma nga balese balance tanadda bagenda ku DNA nga already bamaze okukkiriziganya okutunda era bafuna ku sente zino bagenda ku DNA kati nga bamanyi bagenda okuleeta balance nga DNA ekoze eki ekomyewo okonfaminga ensonga lwaki ndoza bagabana bazigabane luvannyuma nga DNA emaze okudda awo saaliwo naye nkubulira story gye bampa yenawulira kakati bagenda okudda okuleeta balance bajja wano nga wendi era batukana kibaso okuvuŋŋamba ne baŋŋamba nti bakoze eki DNA efunyemu abaana bana bokka abasi 15 baŋŋanga 14 naye omusika yagaana teyagenda then abakebirwa bali 14 ne baŋŋamba nti ewandudde sefunyeko bameka bana era ne bannyonnyola nti bazimba DNA nga bagizimbira ku Swazi ne Simon ne Dube kuba Dube yafaanana nnyo Kafeero ne Simon kakati kubazimbira DNA neekwatagana eyaabwe ne Swazi kati ne basalawo kweyo kuba bakeberera abalala kati bagenda okukebera abalala neefunayo Nagawa yekka abalala ne bakasuka kati ne bajja wano nempapula kati bamala okugira nga nenkubira Nagawa anasooka naye yekyanga n'agaana okujja kati nenkwata simu nenkubira baya eri agula bampa enamba ne bampa nemukubira kati baya bwe mubuuza nemubuuza ebintu bino obitegeera bulungi gye bibadde bigoberedde baya nanga nti kituufu nabigoberedde nanga nti nebubakeberedde nekakasaawo tebayinza kwonoona kifo kyabwe nanga naye nange mbadde mbifolowe nga bituufu then nembakkiriza bakole endagaano endala bafune balansi waabwe naye omuwala oli ng'aganye okujja Nagawa ng'aga nti bano bafooginze bano baswazi be bapanze n'oligundi okudduka ne ssente nemuga nti kyokola tekiriiyo mwatunda mu ndagaano eyasooka wasayininga kitegeeza ni mwatunda Simon okuba nti yababba ssente baya tekimukwatako ekyo kikosa mmwe yabba mmwe so kituufu mwatunda kuba endagaano esooka mwagikola ki mwagisayininga kati okugaana okusayininga enesembayo oba tokoze naye nanga kyama nze nja kulanga omuntu saagala kulaba ng'abo we bali nga it's okay kati bano tukugabana sente zino $6,000,000 nga kuliko 10 lyaba bloka then nga 5 gegaabo kati 5 gano nga balina kugabana 15 5 bazireservinga waliwo bagenda okukola eri ku bijja ebitaggwa then nembaga mmanyi 15 za Nagawa zo muzireke wano sinza bawa chance egenda nayo yadda kyekyanze nezo muzireke wano era ne bakkiriziganya ne bazibala ne bazimpa wano then ne bagabana ezaabwe tumaliza ne bakola ki ne bagenda oluvannyuma Nagawa n'addamu n'ankubira essimu ne mubulira we nali najja ne twogera ne mubuulira nemuga nti kino sente zino oba tokoze bw'ozireka Swazi n'agenda nazo oyinza obutakola ki obutaddamu zifuna bo bagenda nazo abalenzi ojja kuba oweddeyo nga 7 bwe batambulako nga naye nze ndakiri beta okukwata zino sente gwoba ofunye entandikwa era nemugandi kakati gwe saasira ate abalala abavuddemu abatafunye yadde 10 mugandi naye kati gwe okwate 15 oba okoze eki oyinza okuba ofunye wotandikira bw'osobola ozimanaginga
n'omulenzi oli Dube yali wano ng'agira gundi nembaga mwana oyo mumuvuge mumuzzeeyo gye mwamugye ewa Muzeeyi Mandeevu gye mugamba era ne bamuvuga ne bamala omumuzzaayo wa eri then nagaba bwe tumala okwogera bwetyo naŋŋamba nti akubiddeko ne Muzeeyi Mandeevu n'amuga nti mwatunda kati ne bwogaana okusayininga ekituufu mwakola ki mwatunda nakkiriza okurisiivinga ssente ze ne tugenda ku mmotoka ne mbala ssente ze ne nzikola ki kati wali omukwano gwange Juma ne muga nti recordinga nga muwa ssente kati nagaba bw'alaba nga barecordinga naga nti Juma nze otandise ebintu byebyo ne muga nedda muleka recordinge kubanga nange nsayininze ssente zino nga nzirisiivinga kakati bali tebaliiwo bayinza obutamanya nti nkuwadde ssente so njagala mbe ne evidence nga ssente nzikola ki nzikuwa ne muga bali muleka akwate nakkiriza ne mubaliremu kwemu paka $15,000,000 nasimbula nakola ki nagenda abaana bano abalala nga before nga DNA tenakolebwa tya wali obasinkanyeko oba wali obalabyeko mu kitundu kyo kino sirina mwana mulala gwe nali ndabye nga bankubudde abaana baali bamanyiddwa wano baali beebo ebisigadde twawuliranga amaloboozi n'abakyala n'abakyala abalala sirina be nali mmanyi okujjako bisitikira gwe nali nalabako wano nga Kafeero akola ki ng'akyaliwo abalala nali sibakola ki nga sirina mukyala gwe nali ndabyeko mpozi nasinganako abakyala baali babiri Muzeeyi Nanganga we yarajjidde nasinganako kaawa n'abaana abalala baaliwo naye sirina mwana mulala gwe nali mmanyi nga bwe nti abali bamanyiddwa baali bana abasatu Dube yali tabeerawo nnyo wano naye waliwo ebigambibwa nti ng'omugenzi tannafa yalina emmotoka nnya okwali ekika kya kanta yali etambuza ebyuma byakulabako akwaliko emmotoka ya SAF batugaye kwaliko Prado ne BMW emmotoka zino abaana bagamba tebazirabako obula kugaba abantu kati buli omu yeebuuza ziriwa so twandyagadde okumanya nga gwe chairman w'ekitundu olina engeri yonna gye wategeerako emmotoka zino gye zaalaga ekituufu siyinza kukulimba nze ku by'emmotoka nti nali mbimanyi nawulirako story nga baŋŋamba nti emmotoka y'ebyuma simanyi Muzeeyi Nanganga yagiwamba n'ebyuma byayo bebina story naziwulirako eri before kati emmotoka endala sirina mmotoka nze gye nali manyi okuggyako Kinisani Patrera mwe yatambuliranga ekyo kyekimotoka kinali nga ntera okulaba wano nga emmotoka gyensinga okumanya nga nekakasa lya Kafeero kuba namulanga mwakola ki mwatambulira bene ebirala simanyi oba zaali luddawa kati sirina kyenyinza kuzikuwaako ezo waliwo ebigambibwa nti no ennyumba eno waliwo entegeeka z'okukola ki y'okuginunula okugizza mu famire ya Kafeero ebintu bino bitambula tubiwuliddeko nnyo mu mawulire nti waliwo enteekateeka y'okugula ennyumba eno bagigule ku muguzi eyagigula then bagiddiza abaana ensonga zino gwe nga chairman waziwuliddeko oba tebannajja wange infact nga gundi ene maze okutundibwa waliwo abaana abajjako wano waliko n'omukyala yajja nga maama w'omwana yalina akaana akawala katototo kali mu myaka nga 15-16 ne bajja wano n'abalenzi abamu abalala bajjirako n'omuwondoza gabanga nti ye musika oba kati ne bajja wano nga baza okomplaininga ku bintu ebyo byennankani baali balese enduza n'omwami ogundi Seguya nawe yali azzeeko ku gundi awo ku site naye bwe nayogera nabo nzibina bagamba nti kituufu enju yakola ki yatundibwa nimbaga naye bino byonna ebya Seguya atandise okukiteekawo ku gundi ku lugambo nimbaga nga temunagenda mu mawulire nze mbadde mbawa amagezi nga n'omukyalo oli waali musooke musale amagezi mumale okuprovinga nti muli baana ba Kafeero ate munakola mawulire bwe munaamala okuprovinga nti muli baana ba Kafeero awo mujja kola n'ebitongole ebivaayo bayamba nga bingi nga mumaze okukakasa muli baana baki tujja kutegeera nti bano mu kutunda oba results zaali mu comedy baabazannya naye bwe munajja kati n'ojja n'omala okukola amawulire enkya ne mugenda mu mawulire mugundi mu DNA neyongera okukakasa nti oli mwana wa Kafeero ojja kuba ogudde nnyo nimbaga naye nze mbawa amagezi nga temunakola kirala mumale okukakasa nti muli baana ba Kafeero musobola okufuna nga temunatawanya nagundi ne muddamu ne mukola DNA nga bwe bagizimba bwe kiba nga mu mateeka ga DNA gyekiri baddemu bagikole nga bwe bagikola bakebere balabe nti abaana bonna baani ba Kafeero so nimbaga nti bw'ovaayo oba olina amaanyi mangi ng'omaze okukakasa nti oli mwana wa Kafeero kakati bwe bamala okujjaawo ne twogera ne Baya nayogerako naye era yankubirako ku ssimu Baya ng'agamba nti ye ali ready bwe baba baagala nju bamuddize ssente abawe enju sente zennyini ze bamu ze yabawa ye baga sente ze yabawa bamuddize ssente ze agibawo
naga tayagala bya kusikagana yasasula gundi 130 naga banzitize sente zange mbawenju. Omuntu ono eyagula ennyumba gwenga gwe omuntu wali omusisinkanye kuba mwa contactingiranga mba broker? Twayogera ku simu naye era ba broker in fact government luto yasooka bakola endagano yasooka bawo ensanvu saaliwo kati kugundi eyokubiri era najja wano bagundi benga basindisa okukola ki abantu be byasindi kukola ki okumaliriza ensonga zonna. Nenjogerako naye ku simu okumubuuza ebya DNA ebyo namukubira simu wano namugamba mpe simu njogerako naye nemubuuza nange abadde abiforowinga nange kyo kituufu bituufu nange nentwala ekigambo ki kuba nayagala nkonfamiko okuva eri ateeka mu ssente ndowooza nga tuwumbawumba ensonga zonna so twandyagadde oba olina obubaka bonna bw'oyagala okuweereza famire y'omugenzi Kafeero n'abantu abareeza bbi abantu b'okulembera? Embeera yonna obubaka bwempa abantu special abaana ba Kafeero mbagamba ekintu kimu nti bino byonna tewali kipya byali bibaddewo emirundi mingi mu bitundu naye abaana mbagamba nga tebannakola bino era nga nsaba n'ebitongole ebikola ku DNA ebiyambeko. Nze ngamba nti bwe kibanga kino gye kiri mu DNA ekyokuzimba DNA kubaliwo nga bwe kyakolebwa nze ngamba tebatawana kuziikula Kafeero ku mutawaanya bakole ekyo mu mateeka kuba eriyo baana botobuusabuusa kati nga Dubbe Simon tosobola babuusabuusa nti siba Kafeero bwoba batunulire butunuzi booti good enough ne bagenda okuzimba DNA bakwatagana nga be bamu ne swazi waako kati basoke babadde babagebera n'omuwala yakeberwa bazuule endala bali gundi ki emu family emu then bakeberereko abalala kuba nawulira story nbanga n'abaana bali abafika abalala abawandulwa ate nabo benyini baali bayawukana nga nabo tebali muntu ki nga buli omu DNA esoma kike so nze ndoza nti baddemu kino kyokka kibamala basobola okukebera ne bazuula ekituufu. Abaana nga tebanagenda mu speed kituufu kitaabo yafa. Secondly ne speed kuba nagendera enju yakola ki yatundibwa naye mu byonna nga twagala okutereza ebyobugagga ebirala mpulira bikyali ebya Kafeero basobola okugenda ne bamala okuprovinga nti baana ba Kafeero amateeka gajja bayambako bano bebanga batunda enju ne bakuba bannaabwe amateeka gasobola bayamba ne gabalansinga ne bakwata property endala eziriyo ne bano ne bakola ki ne bafuna kuba kino si kiyayina kyokka Kafeero tuleme kulwanira kimu kyokka nga yagamba nti yaleka nju emu naye bamale kunoonya nti baana ba Kafeero obukakafu bwemala okulabika subira bajja kufuna ebibugagga ebirala kyekisinga obulungi okusinga okudda mu bino bigundi nekitaabo enyini bamumalako n'emirembe gyali tasobola kuwummula mwene embeera ekola ki eriwo ndowooza nti kyekisinga obulungi. Ekyokubiri ngezaako okugamba mikwano gya Kafeero n'abayimbi mu butuufu nawulirako olunaku lumu baali bagezezaako okufuna meeting nze ndowooza nti ekisinga obulungi bafune meeting bakozese eddoboozi limu baleme kuteekawo bato kufuna nti eno side eri kubagamba okuziikula eno side eri kubagamba okukola ki obutaziikula kati buli mukola bato ezo buli side efuna abagoberezi kigenda kumaliza nga ate kitwongerayo wala so ndowooza nti bo bano bokka mikwano gya Kafeero n'abayimbi basooke bakwatagane basooke bakkanye bakole eddoboozi limu baleme kwongera kutabula baana ndowooza nti kyekisinga obulungi era kyekijja okulaga nti baali mikwano gya Kafeero oba baali mu gundi y'emu ne Kafeero ey'okuyimba. Toyanza nnyo Chairman. Yes tubadde n'omukulu Sali Muhammad nyumba ya kyuma era nga chairman wa Reza Selby ekitundu omusangibwa ennyumba y'omugenzi Paul Kafeero ensangi zineeno ereeseewo obukuubagano wakati w'abaana era nga n'abaana batuuse okutwala abaana bannaabwe mu kkooti olw'okutunda amaka ganeeno n'ebintu ebirala eby'omugenzi. Obadde ku mukutu gwa muno Dambarige manya gange obadde mulabe mulungi nnyo okuva gye twatandikidde. Tewera subscribinga mwebale nnyo.